Kale, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kati Mukunja. Wanji dada. Lukwago tuuliziganya yononesemu ko sitegedde bulungi. Erabika eriyo ewaffe buli kimu kiryoke. Mukunja. Wanji kwene Masolo. Nze mbadde nsaba kwebazaako ko ku bantu nveeko. Masolo. Bannaye mwenna abatiimu Mukunja twongera obbeebaza mulimu abatazze ku poliisi naye nga baawanise amaloboozi gaabwe ku intaneti okwo n'abazze n'abasonze ssente. Twongera obbeebaza mwebale twegattako okugyayo Mukunja. Maama Fiina, Calvin Kayanja, Kabaata, waliwo omwami Big Bro, abantu bangi Mako n'abalala besimanyi manya bamikwano ne ttiimu Mukunja. Banaye bakadaama mwagala Mukunja tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwana mama Mukunja kulikayo baba. Mwana lero sibadde mu kibuga era ndi kusalako nkya tulina gye tugenze eno kalajje eno. Naye nga saawa enkya ku saawa nga 2 ngenda kuba nkusazeeko ewaka omwana naye kulikayo boy. Mr. James Awa atuwadde ebyuma emizindaalo bagenda giwa yalinga ku makya wano ku kitebe emakindye endongo egenda kuba ova ku makya mpaka kiro. Just ngenda kukolamu live awo nga tulangirira waliwo tugenda onyigamuko epeesa eri Lumenyo nga libalagala wenva ku live nga maze okugirira then tugende mu maaso ne pate mpaka gye buzibira. Lukwago James Property Consultant atuwadde seddume y'embuzi atugambye tujooke tulye emikyomo gyaffe nga teri agambayo. So ebintu byensi si byangu naye gye mikwano kyolina omanya ate Mukunja oyo yali ose n'akusiba n'oyawula emikwano n'egitali mikwano. Kati singa teyakusibye usanga yandikuwadde n'obutwa kitegeera mwana wa maama naye nga ize nze ngenda kusalako enkya bulo. Ate gwe kyolina okumanya kweri ku kizigo badde mpita ayisa amaaso nga nakatuuka mu kirebe sinanywa biyaga byange ndabyenga era jangu ng'oguwawudde. ngenda kusalako enkya naawe kale twegweko enkya mwana wa maama. Lumu mweri oli omuyimbi mwe yali ng'asula kati weeri nkaluso jangu ng'ogize. Kankwerekereze kati gw'otandise ebyo. Oli nkulage nti byenjogera bya ddala yadde kale kubiddwamu obuti butono. Nkimanyi byoyogera bya ddala kalulabe ejje gyeri naye Mukunja okimanyi nti ezo ziba mbooko. ezo mbooko. Mukunja onjagaliza ebirungi. Enkya olina emikolo egy'amaanyi. Ale papa Mukunja wazena terekera munnange butera okukya watereka. Mukunja eri akawunti erabika ezitoyemuko eganya okukola kyembadde njagala konze kagire mu kano. Omwana ngambye ayinza okuntukako agenda kuntukako ko ssaawa nga 4. Ssaawa 4. Agambye tasobola keera nnyo agenda keera ssaawa nga 2 kitegeeza ssaawa 4 abantu nseko ko wano.
Kitegeeza wano tusobola okutambulirawo essaawa nga ekinene essaawa 5 tujja kuba tutuuse. Amiina nnyo. Tujja kuba tuli mu kitundu essaawa nga 5. Bane tweyanziza taata tugenda batulinze seddume y'embuzi yaffe ffe ogenda sanga n'essigiri zaategekeddwa dda buli kimu amanda byonna tulyoke twokya embuzi buli n'abantu baffe batuule eri bagambe bano abaana. Bwatyo bwaŋŋambye omwana bwaŋŋambye kuba buvunaanyizibwa bwe kuba kati bwe mugambye obudde buno tuba era abajja kitwala nga kya siriyasi kuba nze ndwawo okuzuukukamuko nga naawe bw'obimanyi naye ajja kujja ewaka ajja gireeta tujja ssaawa nga 5 tujja kuba tutuuse awo. Eddume etuuke nga bukyali kwegamba naffe abasibe bonna kuba abasibe bonna bagenda bbaawo wano lwakuba nti we tuvuddeyo omwana Soda agenze kunaaba ku ddagala Hanizipula agenze naye kunaaba akyuse ku ngoye ejjukira ze baatusibiramu okuva we baatutwala ze tubaddemu ze tusulamu ze tusiibamu 5. Peace nvuddeyo mukwano katusime Lilian nvuddeyo bamaama ttiimu abaali ba ttiimu King Shiba nvuddeyo tweyanza nnyo naye oba embuzi tulete oba embuzi oba ndeeta enkazi kuba bagamba ennume erina akagundi akasu keekuba kuba oba ndeeta enkazi n'akasu tujja kalya. Ekireeta nnume kuba ffenna be baasibye tubadde basajja. Bw'onaaleeta enkazi tujja banga abali omukazi eyatusibye. Waliwo obuzibu? Tewali buzibu, nze nja gireeta olabe ekyokukola. Abatamanyi Makindye ku kitebe Ganjani Ame bw'otuuka Makindye ku kalenda oba wano mu bitaala ku paka lasiti nkubira ku ssimu yange. Essimu yange weeri awo ku TikTok akawunti yange awo weeri nagipiininga. Mujje tugenda maze ebbanga nga tetunywa ku njaga ogenda wulira enkya. Mwana wa maama. Taata wange Dr. Emma. Muganda wange kuliko obusajja. Yangu enkya tubimale taata tubyogereko enkya ku makya Makindye pate kuva ku nkya mpaka kiro gye tukooye. Ne Laavu Masajje tumuddemu. Ase nti ffe Bukunja tetuwanika. Tumuleke tukole ebyaffe kasita tufunye omuzira Kisalukwago James atuwadde seddume y'embuzi ate munene tubadde tugisuubira. Naye abaana mwana bakoze kyamaanyi abaana ba TikTok bambi bali kutwebererawo. Beebale yeewawo mubiri. Enkya otuuka ssaawa mmeka? Otuuka ssaawa mmeka enkya bro? Kumakya ku kitebe nja bbeerawo. Ogenda ggula ki ojja naki Emma kuba ggwe nkumanyi ebibyo byangu. Ate ebyange obimanyi nja kukusalako ne kye nnaagwa nakyo. Bannange Mukunta kulikayo mukwano. Envuddeyo. Kale singa embwa eyo wagikuba n'ogiyiwa ebinnyo ne bakusibira ekyamazima. Nkugambye. Teri kintu kirumanga ekyo mwana gwe. Omwana Soda ayingira ddagala mwana. Iyo wesala nga tetunatuuka. Bane mwebale tusabira n'okulwanirira. Anyway kulikayo bambi. Nze ogenda kunteera enamba yo mu inbox enkya nange mbeko kyenkuwa nkukubiseeyo. Newe naagula just ekipa ya gundi eya soda. Ogiga bananga wabadde mukomera banange ne bataano bange. Tweyanziza nnyo webale kutwagala. Netiwaaka ekutawaanya? Netiwaaka yange oba nfu ndowooza sikuira. Nkugambye ogenda kunteera enamba yo omugundi mu inbox yange oteekeko n'amannya geereeta. Nkya ngenda kubaako oba kati mbeko kyenkuteerako nteerako MTN yo
just nange nkuliseeyo n'ekipa ya soda. Nenga wakola bubi mwana nze tewansanyusa. Embwa eyo engeri gye wali ogulumbye wali ogenda giyiwamu ebinnyo nga 2 ne tumanga tuli mu kusasulira ky'amazima. Omuntu tomukubye tolina ky'oyonoonye kyokka osasudde osuze namukomera. Yagambye twalinya ku kapeti ye n'agitwala ojjooza bagitwala 65. Kapeti kinga ne ka bizinesi kali awo oba tekali mu mitwalo na tekaweza na kakadde ate awoza simanyi bukadde bumeka. Ye yali avumye batini nga tebaamusibisaako. Yatusibye ne ssente z'ayagala kati bikwase Katonda. Naye ajja kisasulira kozi naye ayasama mu baasamu ate ye yasinga. Leero kibadde wuwo enkya kijja bbeera wuwe tokitya. Kale bambi mbabuuzizzaako. Neebaza n'abaana ba TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange Mukunja kulikayo taata. Kulika ekkomera entaana y'oku nsi nnyabula. Bannaye kulikayo lwakuba kulikirayo ddala. Soko nzijjeko ogenda kunsharingira enamba yo wamma. Nzijjaako n'abalala obateekeko. Mukunja kulikayo taata. Kulika ekkomera kitaata. Bannange Lukwago James bane namwe mwebale kuyimirirawo ekyamazima bannamwe muyimiriddewo Kabaata bane ne bazaani ndekaani mwenna mwebale bannange mwebale nnyo Calvin Kayanja bannange mwebale tuvumidde wano nga lwetwegayirira batuvuma musinika ebinyowe katumusibe waliwo omwami gwenjagala muyita Simatusiimu omwami oyo abadde ng'abeera ku live ya Love Mercy ng'awoza nali mmanyi togenda kumusiba nga mpulira obusungu nga tomusibye omusajja oyo njagala mulabeko era ntegeere ba naye muzadde alinayo n'omwana naye ng'ekyamazima Mukama mulungi kulikayo buli kimu kigenda kubeera okke Mukunja abantu bakwagala just nze nakaba n'amaziga naye Mukama mulungi kyova olaba nti bannange Mukama teerabira bakola birungi ebyo byonna abantu okwagala Mukunja kukola birungi ebirungi by'okoze kyekyo ky'otuuseeko olwaleero bambi naye nga kasita ovuddeyo obulamu bugenda kutambula tuli basanyufu webale kudda twetukuminsinga kyoba omanya ye byebyo ebyange sente twasonze Mukama mulungi kasita ovuddeyo naye Mukunja olabika waroga kubanga nze baali bakakusiba amasimu ge nafuna nga bagamba Mukunja bamusibye mukwano gwo bamusibye Mukunja bamusibye mukwano gwo bamusibye konze ye nga bambi James namwe mwebale mukoze kyamazima mukoze nalabe wano ejjo ku live bambi nga muteesa olina vena gamusibe wesinza osiba mutwe bisibe bambi ne mwogera bulungi mwebale nnyo bambi kuba na mutima mulungi Mukama nammwe akibabalire mukwano nawe webale kwagaliza birungi bannange ze nawulidde nga nfuzi nagendawo ku live ne ŋŋamba banaye mumusonyiwe manjijako olujja ne bankasukerire mpe nakaaba naye omusooka atugambye Mukunja tekako abalala kasita nkubuuzizzaako kale Mulukujebaleko mukwano. I'm okay, how are you? Okay, I'm fine. Mbadde simanyi baakusiba. Naye kulikayo. Mwana wa maama tubadde bana mu kkomera naye ffenna tuvuddeyo omwana soda n'eziplo live kenzo gel icon naye tuvuddeyo ttaano. Kirungi. Nze bambi nkwagalako kimu oyina ekisa.
kati simanyi enamba yo ngagijja walooba. Ng'aleekanga nnyo nze sikuwulira. Zine mugenda koma kabadde n'abaana bamuwoganire. Mbadde nga enamba yo ngagijjawo. Enamba kweri ku bbayo. Ku TikTok yange kwennyini awo ku akawunti yange gikonemu enamba ojja girabaawo ku bbayo. Kale nzijjaako oteekeko abalala. Mbitegeera kale. Anyway, Nation's daughter, how are you? Enkya bannaye tukwatagane ku kitebe, njagala kubasiibula. Okay, kandeete Lilian ono. Ndowooza njagala kugira mbasiibule bana bamaama ngende neebake. Enkya tugenda keera ku makya wano ku kitebe kyaffe Makindye, Ganjani Ame, Norini wange. Nkunjiirawo nnyo omubiri kamaama nkomyewo. Mukunja kulikaayo Mukunja. Lukwago gyebaleko taata. Kale Lilian, naawe gyebale gyonna ngiraba naye lwakusirika. Naye gyebale gyonna. Tugezaako lwakuba embuzi bagenda gitulyako. Anyway, Calvin Kayanja bambi webalire ddala kyokoze tubadde tetukikusuubiramu naye webalire ddala yadde twakuyisaayisaamu obugaale naye tusonyiwe twekyo. Webalire ddala omulimu gw'okoze gw'amaanyi. Tiimu King Shiba yali tiimu King Shiba Mukunja Atasera tetuli Uganda naye naffe twagezaako nga bwekisoboka. Twebaza Mukama okujjayo mukomera ebyo byaffe. Paulo Musisi. Oh, Paulo taata. Bangambye, Paulo, twakomyewo Uganda, twerabeko taata, ndi Makindye wano. Mukunja. Hello. Kulikayo taata. Kulikirayo ddala. Okusookera ddala ngenda kwebaza bannange Lukwago. Mwebale kuyulayo Mukunja omubiri. Kale maama nammwe mwebale byonna bye mukoze. Calvin Kayanja bannange, Calvin Kayanja njagala otwala okwebaza kwange kubanga Calvin mbadde kusuubira nti osobola kulwanira Mukunja. But thank you very much Calvin. I swear out surprising era nze nkwagadde nnyo ku kye wakoze Calvin. Mama Fina n'abalala mwenna tiimu King Shiba bambi Lilian mwebala omulimu gwe mukoze. Mukunja tukwagala nnyo tulwanye entalo batuvumye batubulookinze naye nga alhamdulillah nti Mukama ayambye n'ovaayo. Naye maama tebadde byangu tulwanye ku media. Naye nga kulikayo mukwano. Tuli so humbled. Katoyogera. Siribalyamu obufunze. Naye nga bambi tuli happy nnyo. Calvin bannange nze ndi happy for Calvin. Calvin ng'ayeewo omubiri. Calvin. Mukama wabuyinza. Nze ndi happy for Calvin. Calvin ng'ayeewo omubiri. Mukunja wasiibye otya ssebo? Kulikayo taata, kulikirayo ddala bannange, ekkomera tuli wano. Ekkomera zibu nnyo naye kulikayo taata ffe. Tuyise mu bingi nga toliiwo, tuvumiddwa, tubulookingiddwa, nze bambulookinze. Naye nnange alhamdulillah kasita Mukunja avuddeyo. Amazima tegeekweka. Ne we yapalapalanya buli kimu ne tugamba Mukama teyeekweka amazima bulikya ku makya ne gavaayo.
malaze obuyinza bwe tetwali kusaba mukama w'amaanyi bambulookinze nze bulokinze nze nga mpulira nfa. Papa osiibye otya? Tamanyi osiibye naye mu Buganda tubuuza osiibye otya papa? tewali mbeera ya lubeerera yawo tubadde tufa emitima naye bannange. Papa ekisa ky'okoze kye kikuleesa abantu okwagala. Mukama ajja kuyamba ekkumi terikyawoomwa ate bonna tebasobola kwagala. Oyo omu tasobola kumalako kisa. Tukwagala lwa kisa kyo. Naye embuzi eyo egenda tusuba nze nnumye. Naye nga papa bambi tukwagala nnyo. Soda mundabire anzi bambi bakulikeyo ne gwe simanyi linnya. Bagambe bambi bakulike. Tukwagala nnyo tubamiisinze. Byonna tulikugira byonna ne babitukola naye kasita muvuddeyo. Temufaayo olunaku lumu ndikolayo ekivulu nga kyaba tikitoka. Kavini Kayanja otufuludde ssebo yonna gy'oli. Tweyanziza tusonyiwe byonna bye twasobya tusonyiwe ne tweyanziza nnyo Kavini Kayanja. Mama Alabiro bakwagala muntu waffe. Webale maama. Okuva olwaleero taata tusonyiwe tukomyewo tuzeemu okwagala ssebo ky'otukoledde tetukirabanga taata tweyanzeege. Wabula ye Calvin tasangibwa tumuwe kiti Mukama akuwe kyonna kye weetaaga Calvin. N'olwanira Mukunja we tutali bakaddamba nga tulwanye ku midiya. Abatuvumye ne batuvuma naye. Atusonyiwe. Byonna bye twasobya atusonyiwe tukomyewo taata. Muko. Nga sikuwulira. Bannaye mbadde mbagamba temufaayo. One tugenda kutuula nalabye kisoboka. Tukoleeko pate nga yaba tikitoka. Banange muko kulikaayo. Inshallah papa. Nze nja kweyamba kye neeyambe. Batuguma ne batubika mbu tuli bafuufe ne tuguma naye kulikaayo. Ankunda webale kunwanira ntalo. Sikumanyi abantu bangamba oyo omuwala alabika muzimu eri amumanyi n'entaano. Omunwanira entalo mu ngeri ey'enjawulo n'ombeere webale nnyo maama. Neera we naalaba Omukazi mbaga n'ovuma omuntu obunaku n'omulangira buli kimu naye nga tomuliisako naye bannange abantu b'ensolo mwagala ki? Naye Mukama gy'ali mwesiga weetuli. Mukunja oba osabiriza kwosabiriza tuli kujja zirwana nsalo. Ate kati sabiriza na kasonso kibalumire ddala. Abatagala aleke batumaara. Weetuli. Omwezi kavujje tukuwe kibalume. Ewe bagituwadde kati era bagenda kunyiiga olw'okuba batuwadde seddume y'embuzi okutukulisa. Be bamanyi baffe. Omukunja tuli wamu naawe taata. Buli kimu Kunja kulikayo taata. Obadde otulumya emitima bambi. Era papa toddeyo. Naye muku njagala kubuuzaako. N'ogamba toyinaamu egenda kunywamu ku muti. N'emirimu gy'Abawarabu tegikyatugendera bannange w'otali. Totya. Muku enkyapate. Ate okwogerako yasigala mu lubuto. Omukulu anaabaayo oba nedda? Kingi anajja oba nedda? Abalala bajja bakubuuza Emitima gibadde gitutta. Naye anyway, muku webale kuvaayo. Essaala za Katonda nazo zikola. Webale kuvaayo. Papa mbadde nsaba banzije.
nze olwasooka nakankana ne Mukunja ne neebuuza musajja wattu Mukunja abantu tobabuulidde nti live y'enkya ogenda gitandika ssaawa mmeka wabadde wababuuza nti live ssaawa mmeka naye Mukunja embuzi lumalo tukandika oba ngendera atuuka kakasitya Mukunja kulikayo munange kendeza kakitibe Mukunja you know what Mukunja kulikayo eddoboozi lyange tekamanya lyange inakyamboba nsooka okubuuka bannange mwena ababadde nabo layivu kondoza zaadde ssaawa obanga musanvu layivu ya mwami Kabaata kayanja bannange mwebale nnyo sooka okwetondera nze n'omukaka gwange gwali gwakyawa Kayanja Mukunja ebitendezeza mu vidiyo njagala abakwala nampulira omusajja oyo simwagala buli kyayogera ndaba kibi era kyekinyuma bannange olunaku lw'eggulo nayozezza ku ngoye neesooka netegereza nze n'omutima gwange kubanga talina kyasobola kunkola nayibya bannange Mukunja oba olabye Kawedemu Kayanja bannange mwebaze nnyo naye Kabaata ennaku zino mbadde namukyawa naye kyakoze eggulo bannange mwebale nnyo abalwanyi Mukunja okuba ng'ali bweru bannange Mukama abaddizeewo amaanyi gonna ge mwakozesezza Mukunja adde ebweru bannange mwebale nnyo banaye nze mpulira njagala nakaaba naye kagobe wabula ndabira yenna nsaba andabira ku Kawedemu Kayanja obanga kwali anyambadde mu kabokisi kange nnina ekirabo ku lwa Mukunja kubanga akwebaza takwadde something like that Omuganda yina engeri gyakyogeramu nti omuntu ne emimwa gyogera naye Kawedemu Kayanja alina ekirabo ekyenjawulo ekimusaana so Kawedemu Kayanja ne Kabaata mwebale nnyo live y'ekiro mu butuufu yabadde nnungi mwenna abaasabye mukujabeera ebweru Mukama abawese mukyayanira naye Kawedemu kyangu mu kabokisi kange kulwa Mukunja mwebale nnyo era Kawedemu kwegenyeza okuba nze sitola waliwo olumu lwe natuuka nga nempulira nga bannange buli lwendaba Kawedemu Kayanja nga mpulira njagala kabanga buli lw'omusala ku live nze nvaako atulisi kubanga jjukira abasajja bamaanyi boogera ensi mu kankana kati nga mpulira nti nga akatono ne bannatandika komenti yange bagenda kunsabula kati nga mbeerayo eyo nenyiigira eyo nga sirina kyakumukola naye bannange mwebale nnyo ekirala njagala osembayo noono mukyala oba nkimanyi oba mwogeddeko oba temwogeddeko oba nnoonya oba tanoonyeza oba tavuye yamanyi kukwata ku ye abantu mwenna mu abakyala ffenna tunyiiga tetusooka naye omuntu okunyiiga ku za tekisenti n'okwata omuntu nze Mukunja nkufolowinga nnyo era ebintu bye mwali mukola ne lavumasi bayizawe mu lavumasi egwasooka ndowooza omuwa platform eyo nga yakava eyo mu biyumba gye yali akaabira n'omuleeta nasooka mulaba eyo ng'akaaba then yadda mu Uganda namusaka akulabira kulayivuyo enasookera okulaba oyo lavumasi naye fenga abakyala tunyiiga naye tulina okwerekeramu abakyala mwenna abampulira n'abandala bw'obanga okola ekintu naddala
musajja abasajja bazibu nnyo. Kituufu wabadde oyagala mulumya wamulumizza kuba omuntu yenna akutwala mu kkomera aba akulumizza naye osooka n'ojjukira mu nnungi aliko banfanse era ono omusajja simunenya kubanga ffenna tunyiiga naye bw'oba nga tonnaba kusalawo mulina omutwala mu kkomera. Nze ntuusa okwebaza bannange nga mbadde njagala sooka kugamba oyo muninaze mulungi banaye balekirwanira lutalo yatuumizza n'amaziga twagakaabidde mu kkomera naye muba mwagala okumanya nti ffe tuwunya ira layivu y'enkya ogenda kutegeera nti bali abalenzi balumya kakati tugenda kulumya nga tetukubye tetuloze tetugumye tetulumbye tetukoze eki niye tugenda kulumya mukunja eddoboozi liri wansi eddoboozi teriwulikika bulungi tekumuwulira bulungi oba kiki eddoboozi lyo liri wansi naye kati atilisitiko naabwe alabika yabadde alina ekintu ekisaala ddamu osindika gesting request ngenda kuleeta mwenyinaze kati mpulikika bulungi am I for the speaking lukwago mpulika bulungi eddoboozi livuddeyo eddoboozi livuddeyo naye luli libadde teriwulikika kisaala nabutanda waliwo oli mwenyinaffe avuddeko wali eri agambye nti laavu mase yatulumizza n'atukaabya amaziga tetugenda kwegaana twakaabiddeko amaziga mu kkomera 5 nga bamaze okatutyemulira nti agambye mbu twamukuba ne tumulinnya emigere ffenna abavubuka 14 mbu twamugjamu olubuto ne batugamba eyo madakesi tugenda luzira tujja vundira eyo twakaabya amaziga kati ffe tugenda kulumya nga tetuwaayiriza tetukubye tetuloze tetukoze eki linda enkya ku live nga nzize billa ogenda kutegeera kati tugenda kulumya tujja kwetonda afuta kati njagala okugamba ne mama fina ajja kwata ku muntu agambe naye baba ono omwana mukunja buli omu agenda kusooka yeekwata agende bano abaana kati tugenda kulumya batano njagala kubagamba bakyali baffe abaatuyiriddewo omubiri tetusobola kubireka biggwe bityo tano wange enjaka njije ku live ng'omutwe gwange guli fiit ku maziga ge nakaabidde mu kkomera n'emisango egyatujwetekeddwako n'abaana battu abaasibiddwa kenzo gye iconi hanis pro live omwana soda amazima ddala nga bo tebalina yadde omusango gwe baakola nene bateekebwa mu kkomera olw'okuba omuntu omu yagaana okulya kati 5 tugenda kulumya baidawe mukanjano ame tuteekewo tiimu kulumya tugire nkingenja tutandike okukola ebintu nga birumya bulumya nga tetuwogera ng'omuntu ne waatuvuma nga tetuzaayo yadde akavuma tetulwana naye nga tukola ebikolwa nga okategedde era ngenda saba maama Fina olukusa mugambe tukkirize kino kimanyi kigenda labikamu bubi naye kkiriza kibe onagambye mukunja mumuleka ajja bazza mu kkomera tetugenda mukuba tetugenda muvuma tetuna kye tugenda mukola tetugenda kuloga tetugenda livenjinga ne poliisi yennyini omulamuzi waffe maama Fina gwe yaweereza Calvin Kayanja n'atufunira omulamuzi ne Makko babitukoleddeko mukama abawenye omukisa wetumaliriza tugambye nti okusinziira ku musango guno bye yagutaddemu n'abantu be yasibisa abaana b'abantu abatalina yadde ettondo ly'omusango bagiyise claiming biki balina bye bagiyita omuntu okusiba nga akimanyi bulungi tolina musango naye tugaa tuzzeeyo abasasule ssente zaabwe mu butuufu ne miliyoni 3 zaatutte
zibadde zigenda kuggwawo ng'asasulira abaana b'abendi basoda bahanizi bajje icon be yasiba awatali musango. 5 tuyimiridde wali ne tugamba tetugenda kuwoolera ggwanga, tetugenda kukola revenge, atwale ssente yanoonya bugagga agaggawale. Tetugenda ku revenge nga ba5 naye gwe nkugambye erinda live y'enkya ku busungu bwe navudde nabwo mu kkomera n'ekyempulira ku mutima gwange n'amaziga ge nakaabidde mu kkomera taata, n'amaziga ge tukaabidde mu kkomera 5. Ojja kuwulira Muganjani ameteekewo tiimu kulumya, tugitume tiimu kibaluma, tiimu kulumya ngeri Muganjani ame ekulirwa ni kopolo je icon tiimu kulumya tiimu butalya anti kati ne wafa mu Siriria segenda kulya ttani nazize omuze gw'okuzira mubi ne bwe twakuliranga nga batugamba omuzize azimba mutwe kanzimba omutwe segenda kulya okategedde ate ku kye tugenda okukola tuyinza nofunayo akadde ne tubawayo kamaaki okakasa ensi yonna budde ifa buki tetugenda ssaba okulula tufunye n'abatuwa embuzi za bwerere ono Lukwago agambye notuwa ekivu. Lukwago obadde ogamba otya? Waliwo nati abadde bagamba nti embuzi basaliddwa nnyo tebagenda kubeerawo kusobola kulya ku mbuzi. Sindika guesting request kitango tuyiriddewo omubiri tubadde tugenda vundira mu kkomera. Tata sindika guesting request about Franka. Obadde okyayogera Rashid? Nengamba ndowooza ekisingako ate era nga nange nsobola okiwoma omutwe kutegekayo kivulu ky'abatikitooka ne tulya ne tunywa ne tumanyagana ne tulabaganako ekivulu kati anti tuba tulina okusooka okulangirira kuba kakati jjukira enkya tugenda tuongoza tiimu kulumya nga tetukubye ku muntu, tetumuvumye, tetumukoze eki, jasi nga tukola bukozi bintu byaffe. Omuntu ng'ali eri anywa obutwa yeetuga agende ku basawo Abaganda bagezeeko tuziyiza aleete poliisi ne poliisi etuuke nga teraba musango gwe tukoze kuba kyo kye tugenda okukola ate kirala nnyo 5 twanyiize nnyo ku luno. Waliwo abasaba ennamba naye simanyi oba basaba nnamba ya Mukunja oba basaba nnamba ya simanyi bulungi awo naye katulabe enkya tugenda kuwatagana. Enkya tuli Makindye ku Ganjani ame ennamba yange weeri awo ku bayo awo ku tikitoko yange wennyini gwe open gira tikitoko yange ogenda laba ennamba yange esembyayo mirundi esatu. Omukunja ogamba otya? Gira mu video y'amaanyi taata weetuge otulwaniridde. Kolikayo. Nvuddeyo taata. Kyekiro Lukwago. Wali muganda wange mpozi ggweyo. Gye tuli. Naye nga one love Mukunja. Abawo Franka njagala okusooka okwebaza taata. Webala okubeera n'omutima ogutalimu byabufuzi mbw ate nze mpagira kino ogundi wagwa mu bizibu simanyi bikoze bitya n'obeera ng'oli kuwanula taata. Olaba Mukunja nze nabadde siriiwo. Nazze yesterday era ne bwe nabadde nzija nadde ku live ya Lama. Ne mbagamba nze kantuuke Kampala nja teekako waliwo kye bayita siyaasa. Bukedde ne nkubira Love Masse ne mugamba era ne ku live eyo Love Masse yabaddewo. Bwe natuuse saa 9 ez'ekiro. Love Masse bwe bukedde ne mukubira ne mugamba nina ssente. Nangamba olina $8,000,000 zennyini zibadde oyogera ku live ne mugamba ye nzirina. Bwategedde nti weeziri ne yeereeta bulungi ku poliisi. Nga ze kyenjagala mu feesinga kubanga
kuba bade bamaze otugamba nti tatera kubeerawo ku poliisi bwazze netumufundikirizaawo ne looya waffe buli kimu netumukwata n'oyo Queen Masoro n'oyo mwana wa mawulire netumufundikiriza gyabadde ewala nakkirira netutuuka okukkaanya kibayita obumu n'okugatta abantu nga tekuli miliyoni 8 ziyabadde ayagala mbo nga tekuli za mwana we yavuddemu mbu olubuto lwavuddemu. Netiwaaka ye ebadde etya pulezidenti nkuwulira waliwo abadde ankubidde njagala nno okubasibula ebisigadde tubiyogera abaana ba omukulu alabika waliwo abali mumukubira kubanga abasindise kestingirikwe bangi bataanu bange abawo kamateekeko tumalirize ne banaye bamikwano ndi ku live ankubira essimu ogira ogumiikirizaako ko ndi ku live waliwo abadde ankubidde Mukunja so Mukunja kyembadde ngamba netuzanya ebintu ebyo buli kimu mpaka ntuusewo saawa 3 olaba tuvuddewo balwaggula oba saawa meka so naye n'atatumenyekera nakkiriza n'ekitono kye tubadde nakyo eri waggulu yonna n'avaayo nakkirira netukigatta netukubakubawo amasimu kye tubadde tubulako ne batutopingako nenyongerako buli kimu netukimaliriza bulungi ne looya waffe tabadde musajja mubi era tukwatiddeko Calvin Kayanja gye yamugye yonna yamanyi naye abadde musajja mulungi alina kinene kyatugasseeko kuba agambye bwe tudda mu bino musimanyi bitweyimire biki whatever ng'ebyo Mukunja jasigala ku musango bimwonoonera emirimu buli kimu essaawa zino Mukunja avuddeyo nga talina musango gw'alina gundi zonna bazikansolinzeemu bazigyewo tebaba banja ng'ebya sefuko emisango gye babeera mu kooti bunaku ne tulaba ng'ekyo kiggwawo kyo kye bayita obumunze manye emikwano Mukunja bwe twali bintu byaffe bino ebyobululu bino bye twalimu one voting ne screenshot yo wajimpa njiina naye omuntu awalana Franka mu abamanyi nze Franka sina business ku TikTok kuno siri muyimbi siri ki bwe tugenda mbyenfuna ndi contented very well omuntu asobola oyimirira n'agaba miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni meka obeera contented bulungi nnyo sina mukazi sina mwana nina ente eziwera ebina nina buli kimu so mwabankuba abamanyi n'ebizibu byabwe nkyonyinza okubeera nekyaliwo nga Frank nogamba Frank nfunye ekizibu nembako olunaku lwenkuyisaamu baana bangi benyambye si sola yamba kyalo kyonna sola yamba buli muntu naye antuukiridde oba omukisa gwe gukutteko sobola muyamba okiraba Mukunja ono adda kuno ku TikTok nanvuma ku bino ebya people power ne NRM oba oli awo Mukunja nakubira essimu n'agamba mwana kyekiro kibanda wange nze ntuuse ku poliisi anti era olina sente naye jasi magezi gootalina naye nga sente z'omukama yaziza Soko olizero kwa kujagala kwa story. Lokwago ninako mbawe story ya Mukunja kyendi abeerero sikirabangako. Ntuse ku police kumacha. Nenda ba Mukunja. Nengamba baseka ne bamuleta n'abaana bonna babadde nabo. Ne mugamba Mukunja ekindese wano njagala mbagatte ne lavumase bino bigwewo. Omanyi kigambo Mukunja kyangambye? Angambye Mukunja badde ayogera ng'eyakubiddwa oba ng'atamidde. Nengamba Mukunja maze wano wiki namba. Naye ayogera ng'akubiddwa kiki ekiri wano. Nengamba Frank nze ndi contented wendi. Kyoba okola gatta lavumase n'abo abaana abo abasonyiwe naye nze ndi contented wendi. Ntunuulidde Mukunja simumazeeyo. Nengamba oli contented naye oli mukomera. Nagamba nze ndi Frank ndi contented ndi bulungi yamba abo abaana tebalina musango bafulume. Ngambye ono omusajja mulalu abadde ki nfulumiddewo speed naye nkubira baliwo yadde tebaana bakuja nebagamba mmanya ekiro wano omuntu gwe basibye tayagala kuva mu kukomera mujje tupanga amagezi looya bwaze era tetuzeeyo kulaba Mukunja mpaka wetumaliriza bazzemu okwo era nsuubira ne looya tomulabyeko Mukunja looya agambye oyo Mukunja nze bibyesi bisobola omulabyeko
simulabyeko yaŋŋamba ntwala luzira aneetaaga luzira nvundire eyo mbu alina okunjavuwa zagaggawale kati neŋŋamba waabanga ayagala bugagga nga abasawo bagamba nti obugagga bw'olina kukwata Mukunja n'omusiraanya neŋŋamba munnange naŋŋamba alina n'abanene kati ng'ate nze sirina banene kati munene ntuuka nenzikakkana amaziga ne ganzigwako neŋŋamba obaati kandeka abalina abanene mu ggwanga akole buli enkaba buli lunaku neŋŋamba akole kyayagala era nzibadde kubanga yajja naŋŋamba ayagala $8,000,000 mbunga tekuli za lubuto lwe olwavuddemu omwana we yavuddemu ayagala mwana nze ne mugamba kati kola kyoyagala munnange eggwanga lyammwe nze sirina kyakola munnange wabadde oyagala nkole ki kati ng'ebirala ayagala twetonde tukuute obulevu mu ttaka nze Mukunja nali amazzi gange kati nze sikutandika ekintu kyabadde kitundu kuba olubuto lwange lwavuddemu alina okulunzizaamu nze ne ŋŋamba ne waaba ayagala munzizaamu sigenda mwebakako sigenda kikola ŋŋamba ekisigaira amaleki akirye siri mwebakako era oba olubuto lwe lwavuddemu nze simanyi bya mbuto kubanga yagamba bamujja mubaana ng'ali ku kiriyo kati ate gwe bajjamu nabaana ng'ali ku kyeyo olubuto lwavuddewa mbw ate simanyi yagenda ekasese omuganda n'anywa eddagala kati nze ebintu dagana byesitegeera ttaano zikyobula wansanze ndi solidi nnyo ne ŋŋamba biba byafukamira kwetonda ttaano apaana ange mu byeyire ekyanze obugagga bwayagala obugagga bwa shotikati bwebwawo ttaano olaba bw'ongambye ebigambo ebyo looya waffe bwazze ne mugamba wategedde nti Mukunja ŋŋambye ye ali contented bulungi ne waali wabula ayagala bate bano abaana looya n'agamba oyo Mukunja akubiddwa ne mubuuza ate akubiddwa omuntu abadde mu kkomera okumala wiiki enjaga agijjeewa oba bagimuteeka mu musaayi looya n'agamba nze sigenda kulaba Mukunja twe tumalire twegayirire Lavumase tulabe nga biggwa naye Mukunja akubiddwa sigendayo era tazzeeyo n'okukomera ku looyo okumumiitinga tunuulidde Mukunja ng'angamba ali contented mu kkomera sibitegedde naye nga one love banaye twagalane atayagala Franka banaye oyina ekizibu nze sina bizinesi gye mugenda kuba ku TikTok nga bwe mukuba abayimbi oba bano ab'ebyobufuzi sigenda kwesimbawo sibiriimu ebyo wangi mwanwaniridde mutulwaniridde ffenna ne tuva mu kkomera ku poliisi batugambye tewabaawo ekintu kye tukola Lavumase tetuyomba naye ne bwe kiba kyetaagisa butamwogerako tumuleke tumwerekere tukole ebintu byaffe njagala okugamba bino ebigambo mpulira bulungi onfuna bulungi bayika bamukubidde twali ku live wano abawo agamba sebo Lukwago leeta ssente muga abawo omusajja mupangulukufu ne mbuuza okuleeta ssente si kizibu naye tugenda kusonda ssente Lukwago namuyisaamu eggaali akubule yadda wano ng'omuggyeko ate be bagagga ba rich food bagagga abatatu nenga Lukwago ng'omuggyeko Lukwago namuyisaamu eggaali yajja wano tunyumya tebiggwayo nemuyisaamu eggaali nemugamba ovaawo nemugamba omusajja yanyigira ate gwe gwali omulundi gwange ogusooka omulaba ku live nali simumanyi naye nga Lukwago bambisonyiwa sirina tabbu naawe sikumanyi nkitegedde leero nti oli kyali wa Mukunja nali sikulinaako mpalana atugulidde seddume y'embuzi namba olunaku olw'enkya bagireeta ku budde obw'okumakya etuuke wano mu Ganjani Ame taata ow'ekitiibwa Abaho nkuyise taata otuuke obeerewo mbadde nsaba ku kye ŋŋenda okulangirira obeerewo taata kubanga otuyiiriddewo nnyo omubiri nja keera ku mulimu naye nga nja kubeerawo tujja sigala nga tuli in touch naye nga banaye one love kakati nakino Abaho olina okimanya ku lw'obulumi bwe tulabidde mu kkomera naddala nze bwe ndabye n'amaziga genkaabye
ate poliisi neŋŋamba laavu mase siddamu ne mukuba siddamu ne mulumya ne mwogerako ne muloga nenkola livenji kati waliwo akantu ke tugenda okukola ekintu kye ŋŋenda okukola nkoze okusalawo olw'obulumi bwe mpulira ku mutima atuule waatudde nga simwogeddeeko tetukoze eki wabula obulumi bumuve ku kapiiri bumwisensere bumuyite ku bbeere bumuyite mu lubuto luyite byekyama bumutuuke mpaka mu kagere akasembayo naye takyalina kyasobolako naye Mukunja ogenda mumuloga omanya gwe wagamba oli Mukunja Atasera Abakunja muli balogo ogenda mukola ki naye Mukunja olw'obulumi bw'empisiddwamu ne ku byenkoze mu nsi eno ku myaka emitono gino gye njagala nkikole ensi yeeramanya buli omu akirabe nga naye nze nganze ngenda kwewaayo nkikole olw'obulumi bw'empisiddwamu n'okusibibwa olw'okugaana okulya kintwaze mukomera ngende luzira nga banjweteseeko agasanga aganene agafaanana bwe gatyo 5 naye nga njagala njagala kutangazaamuko manye abantu ba wano mu recordinga enkya tekireetera Mukunja obuzibu. Mukunja ekintu kyategeeza tumola agenda celebratinga okulumya love mase baganda bange te mu recording ekintu kino ngono bwali kukitambuza enkya ne bisibisa Mukunja nga love mase afunye bizibu. Kyetugenda okukola kati wulira abawo bwe tubanga kyetugenda okukola nga ffe no kuganja ame yaffe nga tetugenda kikola ensi yonna eraba wekiba kitusibya kale twewaddeyo atukwate ffenna tiimu yonna tujja batwewaddeyo si kibi nti tugenda kulwana naye tetugenda yomba naye tetugenda muvuma tetugenda muloga tetugenda kola livenji kyaffe nga abawo Franka we naalaba ng'onyiize nga ndi entula ne ngamba olaba omusajja ono anyiize ndi entula kangule ennyama njirye kale anyiigire ddala kati waba anyiize tulya ntula ngenda lya akanyama okitegedde kyengezaako kulaga kigezaako bange nkitegeera kubanga abaana bawano babirikodinga ne babifuula mu bulala kati oli n'agifuna nga evidence nti simanyi Mukunja yangambye Mukunja agenda celebratinga n'abantu be just kulumya oli si kukuba love mase oba kumuloga temukikwata bwe mutyo ku celebrating ekyo celebrating kyo tukyogedde mwakitegedde kino tugenda kola kyaffe ngaffe era tujja kikolera mu kamera bulungi ng'ensi yonna etulaba nga tetwogedde nakulinnya love mase tetugenze wuwe tetumuloze tetukoze eki tetukoze livenji wabula jasi era naye ajja kulaba agaddala omulenzi wange yagala kufuluma nga kikifulumya buno obudde so bye byabaawo Franka mwana ne yonna yonna abatuyiriddewo omubiri Mukama abatuweere bye okwagala olunaku lw'enkya tubalindiridde yani ame wano emakindye bw'otuuka emakindye ng'obuziddwamu ng'oyagala kujja twegattako kuba ku namba yange y'essimu weriawo ku TikTok yange ne ku YouTube Omukunja Atasera enamba yange weeri ne ku Facebook enamba yange kweri wonna weeri banaye mbaagala nnyo ebyaddala nkooyemu ebisigadde katubiyogere enkya nja kujja sabayisaawa nnya kyemayi nja kuba ndi live ku makya Mukama abakomabawo kansoke nsiimeyako abantu bano abatubeereddewo Mama Fiina nkusiima nnyo yasasudde akakadde kamu n'ekitundu nga teyeesseemu yasoose kuvuma abaana be n'amala n'asasula Space Diana ne Manager Roger Calvin Kayanja Kabaata Queen Masoro ne bakaddaama beesimanya abaasindise ssente zaabwe kuba abamu nze sibamanyi muli baakabi one love naye nga nkutumiddeko Mr. Seremba Timo oba Seremba yabulirawo abannaye mulabyeko mu comment section mmaze mwaka mulamba nga simuwulira omutegedde Seremba mumanyi oba yabulirawa oba yagenda Congo so big up mubeere bulungi ayagala Frank nkwagala nnyo atanjagala zaala n'omwana naye aleme okunjagala sina kyenfiirwa ntambula kyolaba abawo omugagga alina ssente naye talina magezi ekizibu kyokka kyalina ku nsi naye nga